owora deployment eri ku offices za NUP ne mu Kampala nga bwe mbadde mbagamba nti bwe tusanga nti waliwo embeera abantu gye bagala okuteekawo eyinza okuleeta security yaffe mu buzibu, naffe tuvaayo gye yonna gye tuli ne tuteekawo naffe embeera endala, era yeyo deployment gy'olaba. Kubanga ffe nga Uganda tetuyinza kukkiriza omuntu kusooka kutabangula ddembe then ne tutandika okujja nti ate ekyabaddewo tetuli bazikiza ba muliro mu bintu bya security. Tetuli babayita bazimya moto, tetuli bazimya moto mu nsonga za security. Bwe tufuna intelligence nti waliwo embeera eyinza okuleetawo obuzibu tuvaayo. Kati nga offices za NUP tulinawo security. NUP ebadde etera okuba ne ku press conferences zaayo era zigenda mu maaso, nange ntera okuziraba ku TV. Naye NUP yagenze neeyita ba MP, tetulina buzibu nakyo, neeyita ba councillors, neeyita pressure groups, neeyita ne basupporters baayo bonna n'abantu bonna aba bulijjo okujja bagende mu plot yaabwe wali ku offices. So kye tubuuza really kigendererwa kyekyo. Kavule nga bwe mugimanyi n'omujjuzo gwayo oyita otya ensi yonna bw'otyo. So ffe kye tugamba nti bw'oteekawo embeera ng'eyo ogwaffe tujja kukwasisa security. Era kyekyo kye tuli okukola, kyekiri ku ground. Abamemba ba Parliament abakwatiddwa nyinza obutabawaako statement olw'ensonga, mba neetaaga okutegeera ali ku ground nsonga ki gy'alina ebakwasizza. Nga bwe omanyi oyinza okuba oli awo naye nga oluusi member Parliament akubye omuntu ekikundi, nga nja kujaano nkuwa omusango ogutali gwegwo. So tujja kusooka tubuuze, leka tuleke abali mu kikwekweto ekyo basooke bakole ki, bo bajja tuwa information gye tunasharinga ne media. Issue eya Orwenyo wa NBS tumaze emyaka 38 nga tetukkiriza bantu ku exercisinga ddembe lyabwe erya mu luzungu kye tuyita procession. Of course ekyo si kituufu. Bantu bangi nnyo abateera wano ne batusaba permissions ne tuba permission si yaffe, naye kikukakatikako okulaba nti security tuyamba mu kukwasaganya enteekateeka. Then abantu balina okumanya nti bwe tulaba nti enteekateeka tezikwatagana na ngeri gy'oteeseteesemu ggwe nga ggwe, waliwo bwe tujja ssebo ne tukituulamu ne tukulemesa. Especially abantu be tubadde tulemesa be bantu abatalina plans ezitegerekeka. Omuntu n'ayita abantu naye nga tamanyi n'abantu bayise. Waliwo abalala babadde beekweka ne bavaayo oluvannyuma. Waliwo abantu be tulinako intelligence nti ebigendererwa byabwe birala nnyo. So ebintu ng'ebyo tubadde tuvaayo era nakati tuvaayo tubivumirira, naye ate ne tuteekawo naffe embeera nga security okulaba nti obutebenkevu tebabuzanyiramu obw'eggwanga. Ndugu Mutebi, ekintu ekikwatagana n'ababodaboda abalumba omuyindi, embeera ezo yes zibadde zibangawo, naye kyetwagala okusiima ku police is that naffe tuvuddengayo ne tuteekawo amaanyi okukwata abantu bano
era bu video obubadde buyitangana ennaku ezo mulaba nti tubadde tuvaayo nga tubawa accountability nga tubalaga nti abantu abo bakwatiddwa era waliwo n'akalala akabaddeko mamboga awo naye nako tusuubira tujja kuba tubategeeza nti tulina kye tukola ate mujja kulaba ekintu kye tukozeewo. Okusalawo okulumya abantu oba okumenya etteeka kiri eri oyo aba alimenye, naye ffe nga poliisi tumakinga sure nti bw'omenya etteeka tukujjira nga poliisi era naffe ne tuteekawo embeera endala etakusanyusa ng'omumenyi w'amateeka. Yes, waliwo olusi bwe tubadde tugenda mu maaso awo mubadde mulaba director waffe wa counter terrorism ng'atuukirira abavubuka ba ghetto n'abatuukirira n'agezako okulaba nti abateeka mu nkola ebajja mu bumenyi bw'amateeka ne bateeka mu nkola y'okukola ssente n'okuteekawo n'okukola emirimu egibabeezaawo. So eyo nkola nnungi ne director waffe owagunda abadde agikozesa actually agiriko political commissar waffe, naye kye tugamba bw'omenya etteeka tukujjira era kye nsobola okugamba mwami Mutebi. City Square nga City Square tetugi mwetuli ekituufu kyo gye tuli bw'ogendayo tusangayo, naye n'abalala bagikozesa gye bali. Mbadde ndaba abantu badonatinga omusaayi ku City Square n'ebintu ebirala ebibadde bigenda mu ffe obuzibu bwe tulina bwokka be bantu ababa baagala ogikozesa okuteekawo embeera etali nnungi ku butebenkevu bw'eggwanga. Waliwo yogedde ku kya King Saha. King Saha sinaba kufuna briefing emala mumanyi ng'omuyimbi tujagezako okubuuliza ki misango ki gyennyini gye baba bamuleeseeko, kubanga omuntu yenna bw'omukwata either aba ateeberezebwa nti agenda kumenya tteeka oba aba alimenye, oluusi ayinza okuba ku warrant of arrest. So sijja kikomentingako nnyo ndooza leka nsooke nfune kyekifa erudde eyo naki kyennyini kye bamuvunaana era nja kufuna time mbategeeze. Yes, abantu abajja ku palamenti bali mu kategori eyo gye twogera nti waliwo bw'osanga nga bwe tugambye nti etteeka terituwa beetu nti buli kaddakiika olina okukugira abantu okukola ki okuexercisinga eddembe lyabwe. Ffe ekizibu kye tulina kyokka kya bwe wabeerawo entegeka gye tulaba nti mu security ejja kuteekawo embeera eyinza okumenya ki oba eyinza okuyingirira obutebenkevu bw'eggwanga. Era ne bano betuli okugezaako okublockinga senga bali batuinvolvinze bulungi mu planning tewali baddewo mbeera mbi. Obuzibu we buli omuntu ayise abantu bonna gye bali mu ggwanga. Uganda erina abantu 45,000,000 obayise bonna bajje ku streets za Kampala. Oba oyagala tukukolere ki? Nti tubakirize tukirize abantu bonna gy'obayise yonna gye bava bajje bokipayinga streets za Kampala? Nedda. So ebintu ebyo bye bireesewo obuzibu wakati waffe n'abantu abaagala okuorganizinga processions zino. Otherwise nga police tetulina buzibu buli awo. Mwebale nnyo. Adjustments nga tuzikoze. Waliwo kyotalaba kati. Adjustments tuzikoze. Era tulabula
nti abantu abo bonna bagezeeko okwetanira advice gye twabawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.